Mu balojja okutulugunyizibwa kwa poliisi mwe muli Naroga Rovinsa ow'emyaka 38 nga mutuuze ku kyalo ga Luweero alajja n'oluvannyuma lw'okukubwa abapoliisi bwe yali atwala omwana we omuto mu ddwaliro. Ntute mwana mu ddwaliro twali twakaweta kulawunda bawutu nga tukkirira ku poliisi. Abasirikale ne batandika ne bakuba emiggo mu mugongo era mwegiri muno mu mugongo singa muba mwetegereza lwakuba ndi muddugavu ne bwaba mwana wange nga yankuttewo obulumi bwasigalamu ne bakuba ne ngamba omwana siba tufa buli lwe yasibangamu nga miggo Ono gwe tusanze mu bulumi obw'enjawulo awamu n'omwana we asituka akekejjana oluvannyuma lw'ebiwundu bye yafuna ebireenya obulenyi era ayozezzaako ne ku mmunye olw'obulumi bw'alimu awamu n'omwana we. Nabyo ng'agamba nti yali atwala mwana mu ddwaliro ng'atudde ku bodaboda yagenda okuwulira nga bamuyisaamu emiggo era ebyaddirira ng'azirise. Ono atugambye nti yatwalibwa ku poliisi wabula teyasobola kufuna kuyambibwa kwonna okuggyako okuvumibwa. Omusirikale omuti yava ngamba gwe nnyabo bebbe lekkera mpola mpola otuviire wano ogende ku ddwaliro. Ngenda okusituka. Yali atambula ng'ate amagulu geesibidde ddala gasanyaladde kuba omusaayi gwanvaamu mungi nnyo nga gakalambaliddeyo bwe gati amavivi gakoma eno ne lino likoma eno wabula nga byo bitulukuka amazzi n'omusaayi. Bwe natambula era omwana namussa wansi ye ne yeetambuza n'entambula ng'obulumi bunzita nkuba biwoobe. Akola nga RDC w'e Luweero Miriam Kajiga Mugisha agambye nti abasirikale okukuba abantu si kirungi era abasabye nti kyandibadde kirungi abasirikale ne basooka kwogera n'abantu ne bamanya ensonga lwaki batambula essaawa ezo. Mu Luweero bije bitwewuunyisa nti n'owakagaali akaccenja bakamwetissa n'akubwa emiggo ku ssaawa 12 kitundu saawa emu. Omuntu yandigambye omugambye omuntu nti tambula ogende n'akagaali kuva mu budde buyise naye n'akubwa bukubwa ng'akubwa ng'ente. Abamu ku balirwana ba Rovinsa bagamba nti omukyalo ono ali mu bulumi bungi ddala era asaba abazira kisa okumuyambako kubanga takyalina nakyaliisa baana. Zino bw'otunuulira mwannyinaze ono akaaba amaziga era ng'atugerezzaamu n'ettooyi tasaasibwa kusitama wabula kuyimirira obuyimirizi n'akola byakoze ng'ali ku mbeera bw'etyo. Nze ŋŋamba nti abazira kisa kyonna bandibadde bavaayo ebitongole biyamba abakyala mwandibadde muvaayo ne muyamba omukyalo. Maria Dana Namiro, STV Select Ey'enjawulo.